ono alabika mutabanyi okuba agambye nti mwana wa bulenzi agamba era naye awandise Luzungu n'agamba nti Dr. Mbuuza alina mukyala we yasiramuka naye bazadde be si basiraamu yagendayo ng'asaba okubeera nga bakola nika naye abazadde abazaala omwana ow'obuwala ne bamugamba ffe wano twagala okola introduction ne wedding ebyanika bijjiraawo kugamba bo batunuulira biri byebikulu kino ekyanika so abuuza akoze atya tusooka mukuba miggo ono omwana w'obulenzi atugambye nti alina mukazi we amwise na mukazi we yasiramuka ate agenda kukola nika ndowooza olaba yafuuka amaze okulaga obwenzi bwe yagwamu tusooka mukuba kibooko tumufuna musango gwa bwenzi olwo nga tunoonya bino ebirala bya bwenzi ebirala ne tulyoka tubyongerako kale asooke ajje tusooke akole tawuba tusooke tumukangavu ne tulyoka tumutwale mu ekyo otherwise abantu bakiyige nti omukazi gotonnaba kuwasa si mukazi wo omukazi gotonnaba kuwasa si mukazi wo Dokita nga tubeera naye waka oba obeera naye waka oba tubeera naye waka oba gwosasula renti oba balala bamusasula si mukazi wo niba obeera naye emyaka 10 niwe gibeera 2 nga tewamuwasa si mukazi wo era abalala be bajja ne bamuwasa ngali mu makago batuufu era gwe bakutwala ne bakugira ki ne bakusiba oba ne bakukangavula gwe mu bwenzi yes Dokita okuwasa kyeki kirowoozo kirungi nnyo okuwasa kyeki olyoke oyite omukyala nti mukazi wange kuwasa kyeki era naye ampite mwami we okuwasa kitegeeza okugenda gye bazaala omukyala n'oba musaba ne bakukkiriza era n'oyita mu mateeka ne bakugatta okuwasa kuwedde kati abo baafuse mukyala wange baafuse mukyala wange olwennyini muzeeyi lwagamba nti omuntu oyo mukwasiza muwadde amahare kuba kati ebikola obufumbo obutuufu obwa halaali obwa shariya kisooka musooka ne musiimakana mwababiri naye okusiimaka mumwe tekumala kukola bufumbo kulina okwegatako okukkiriza kw'abazadde saidi zonna oba saidi ey'omuwala yokka abazadde b'omuwala mbadde gogenda okuwasa si bwe kiri Dokita singa eno ewange eno nze nsiimye naye ate taata ne maama ne bagamba omuntu naye ate nga nze nasiimye ekyo tekita bufumbo kuba si be bagenda okubiyingiramu si be bagenda okubiyingiramu yes kati okusiima kw'abazadde abazaala omuwala nti omulenzi tumusiimye tumukkiriza wabeerewo abajulizi aba ng'omujulizi ava ku sayidi ya muwala olw'ebigwa tebiraze mu maaso ebyotomanyi ng'omujulizi omulala ava ku sayidi yani y'omulenzi abajulizi tebaliko condition nti oba muganda oba mwannyoko naye kikulu nti bajulizi gundi yaliwo yes n'amahari gategerekeke omuwala agabiddwa gasabye gategerekeke kuba nago olw'ebigo tebiraze sobola okujja mu maaso eyo kati abantu abamu babizanyiramu oba babisaagiramu oba tebabirambika bulungi bukeera ku makya obufumbo ne bufuna ensasagge kati mwagala okwawukana buli omu azzeeyo byagira ki byeyatwala wali nga tufumbirwagana wali nga mufumbirwagana kati amahale bwe gaba tagategeregese kati omuwala anazzaayo ki kubanga tubuusabuusa oba yamuwa alina okugamba nti anze wampa 10 naye nga wamuwa emitwalo 10 naye nga wamuwa emitwalo 10 naye okuba tewali bajulizi tewali buwandiike ekyawandiikibwa kale ebyo biba bikola obufumbo
Enva mu Supreme muntu wa certificate tujuzeemu buli kimu kibeere mu wakati certificate eyo ebeerako amanya gammwe abafumbirwaganyiddwa. Ate musobola kuleeta amanya nga temukkirizaganyizza. Ekyo kiba mwakimala. Mwakimala. 2 amanya g'abazadde abatuzaala sayidi ne sayidi. Abazaala sayidi ne sayidi. Balina okutegeera nti mutabani waabwe awasiza waffe. Bawa authority. Naddala ku sayidi y'omuwala. Ebawa authority. Abajulizi balina okubeerawo. Yes. N'amahale. Mahale kikulu nnyo. Kikulu. Ekitegeeza Dr. Olinga agamba nti amahale bwe gabulawo obufumbo tebugenda mu maaso. Omuwala asobola okugamba njagala ssente sizirina. Yes. Era bw'ogamba nti sirina ssente nga omuwala azikusabye. N'agamba nti hanze wano sivaawo nga tezizze. Mutuufu. Asigalayo. Alina ssente ankime. Nti gwe talina ssente nga bakuggyako. Gira weetereeza. Paka lw'onofuna ssente. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khayr.